Amanya n'eddoboozi Sula Kiwi Mbega chairman wa boda boda atwala division y'e Rubaga. Nebaza ne sekwebaza eri abavuzi ba boda boda okuli omulanga gwange ku radio Kyabasa olunaku lwajjo ngamba kakasa nti temugezaako okwekalakaasa era ne mukituukiriza. Buli omu abeera embega wamu ne mu kaseera kano kubanga bannabyabufuzi bate baagala kutandika kututabula ng'aba boda boda. Zize mbasomesa okuva emabega tetwetaba mu byobufuzi byojja twonoonera omulimu. Mbegaire ne sekwegayira bwe mba temuwulira ku ddoboozi lya Sula Kiwi temukolanga nsobi yonna. Bamukimanyi ndi mulwanirizi wa ddembe, njagala ddembe eri abavuzi ba boda boda. Mubadde mweyagala nga teri abatawaanya era nga muvuga buli wamu mutuukawo nga bwe mwagala. Essaawa eno bakibirige baavuddeyo bali ku ground mubakolagana nange. Never sikolagana nabo tebabalimbalimba mubagobe. Ebigendererwa byabwe byebyo ebyabadde bituukiridde olunaku lwajjo nga baagala mwekalakaasi. Bo babalaga nti babalwanira kumbe ebigendererwa byabwe birala. KCC tuginywezezza tuli nayo tuli mu nteeseganya nayo nga tuli wamu ne gavumenti General Eli Tumwine Afande Katumba Wamala ne baminisita ba Kampala tuli mu nteeseganya ez'emirembe okulaga KCC nti bye mubadde mutugamba bikyamu ebyaffe bye tumanyi bye bituufu kuba omulimu ffe twagwetandikira si gwa KCCA okujjako tutereezaamu obutereeza tebamanyi bulumi bwe tubadde tuyitamu abakanso twali gesitalinga dda nebo nga balaga tetuli gesitalinga nga tubalaga ebiwandiiko byaffe naye enteeseganya we twatuuse tugenda okuddamu okutulanga 18 omwezi guno oluvannyuma lw'abajenero okuwulira ensonga zaffe nga zirimu eggumba. Kale awo mbakakasiza abaganda bange temwekalakaasa temuva mu mbeera mwe mulinde ekyaffe ekisembayo bwe tuli bagamba nti kati time ya kwekalakaasa awo kiri bakitegeeza ntugenda kwekalakaasa naye kati tekuliiwo tuli mu nteeseganya. Stay safe, stay drive. Temwe nga enteekateeka ki gye muyina nga mmwe ate ndaba nga abeekutuddemu ebiwayi biringa ebibiri kati nammwe muli ku kya 2010 oba mu kiwayi kyammwe kirala? Nedda sebo kati si biwayi essaawa eno okuva 2018 2010 nga tugiggyeewo eyo 2010 teddangamu bukulembeze bwa bodaboda era obukulembeze bwa bodaboda butambulira ddala e Rubaga. Nze nkulira Century Cooperative Society e Rubaga Sula Kiwi. Tetulinayo kiwayi kirala kitutawaanya naye abo baakomyewo okwaga kutandika kusabotaginga bwonoona balage nti bavuddeyo at least ffenna tufiirwe naye ababodaboda nkimanyi nti balaba era mulaba abantu abo mubatwale nga kaguddeyo kyebabakola mukimanyi mwattibwa babatematema piki zammwe zawambibwa ku kaseera kano mubeegenderezi be babadde babasudde mu mutego ogwo naye mwabuuse kati ababoda ogw'omukutu ababodaboda batandise ogwettanira waffe nga ababodaboda basente zetukola zikomawo mu ggwanika ly'eggwanga tezigenda bweru ng'ez'abannaffe endala. So mbakubiriza mujje ewakaliga ku ofisi yammwe ewakaliga mu katale k'abaveterandi mufune services ekibaluma kyonna mwe mujje direct ng'era mbadde mujja kuba enkiko twe tuzikuba. So mbasaba ne sekusaba mubeere bakakkamu ddoboozi lyange wemuliwulira wonna mumanya nti Sula gavumenti tetuteekawo olutalo na gavumenti twagala ebitongole by'okwerinda diso gyali e Rubaga mumukwasaganye bwe mba temundeetedde bwino mumuwe diso gyali mutwale ku poliisi gye bali tugenda kusobola okweyamba buli wa bodaboda abeera embega wa munne ku nsonga z'abatujju ababadde bagala otuyingiramu otwonoonera omulimo. Sigadde ndi Sula Kiwi chairman wa bodaboda omwagala w'abangi mu Rubaga division.